amanya gange zishame mayanja kandi bampita Zubedah Byantalo navamo omusayi mungi nnyo yenze Black Panther wa Uganda Theatre ate era neyitalayo basagala kweyitalayo ndilayo wa theatre because nze omutima gwe nina ku theatre sisobola kuddawo ne ngugamba abantu nze njagala nnyo theatre nze sirina mulimu mulala gwenkola I'm a theatre practitioner njenzija sente zange so nzikiriza nti abantu bonna abonna abatalent bonna mwena abali mu theatre tusobola okufuna sente nga tuzijja mu theatre. This is the first theatre festival. Tujiyita first theatre festival lwansonga nti theatre festival zibaddewo naye tezituyambye ffe ng'abavubuka, tezituyambye ffe ng'abavubuka. Festival zibeerawo naye ndowooza abantu basinga tebamanyi na nakaziba, tebamanyi nayo nti bamulabangako bemekapu wangako mwena temumulabangako. Esther yakola exhibition omwaka guno gwennyini era agenda kugiddamu. Esther ayambye abaana bangi basomeseza bangi era mugenda laba bakola mekapu oyo kati nga bayitirivu tubalinamu waddemu mu house. Esther tuwubireko wali awo omwana muto tazaalangako naye talent kyekyo ali singo mukatuli wano bangi nnyo nga sinaba kugenda wala njagala kwebaza omwami John Segawa wadde taliwo wano nemanye ku lunaku olajja kubeera nange. Ebintu byonna byenkola ebirungi biyigidde ku mwami John Segawa mwekira ddadi kubanga abantu abasinga tebamutegeera mukambwe naye ali loving, so loving, awa abantu obudde, zampadde obudde muyigiddeko ebintu bingi. In fact nze kyobola bannemerako nze omuzanyi bwa ntawaanya sikufaako because it's your talent, I have my talent. So bw'oba oyagala tukole ffenna tubeere ne target gyamu tukole ekyo yakinjigiriza era buli omugamba Uncle John ono katanajja tukoze tukyala mukuyegereza mulekere ekyo omulala ebyo nabikwata ayina abantu kakola nakakwata era simanyi baana akaagala omuzanyi wa ntawaanya simujja mu group mulekamu n'enkola empya because like byemwagalako byebyo because nze ampromise okuba disciplined abantu abamanyi ba directors bonna benkoze nabo nkugamba nti nja kukola newe n'abandi ku kyupa nja kukola mpangala n'abantu abatawangadde nange abalina buzibu. Mwebaza nnyo Uncle John because nali mpeddewo like nga sinigivuddeko nga tebina muntu yenna azijukira nti nalina talent nga talina gwabuuzizza because yandabako once nga nzannya nakkiriza nti nzannya bulungi nga ndiyo mu kuzaala kwange mpunya mabeere n'atuma abantu n'abaguzi omuwala oyo yazadde nti nampita muzansanzi siddanga mu kudda mabeere okuva bwe najja muzansanzi. I love you Uncle John and I am going to make you proud. Abantu tebakusiimye nze nja kukusiima because I love you. Ndi kyendi because of you. Ndi kyendi kuba wakkiriza n'omanya nina talent n'ompita. Buli lwe mba njogera ku bantu mwogerako nnyo because ne bwe mba mwogeddeko tajja kunyiigira. You welcome me nga bwe nali. This is the first theatre festival era lwaki mwogererako nnyo Uncle John akkiriza nti abantu abakulu abali mu theatre tebatufuddeeko fenga abavubuka era bwogenda yagamba Shamimu bwoba okikola kikole nze ndi mabegawo ye muntu akkiriza nti Abannayuganda bwe bali abakyayagala theatre naye olw'okuba babawo ebintu ebiri half-baked tebajja mu theatre n'abagezaako okukomawo era babawo ebyo ebitasaanidde era ne badduka ne baddayo. Kati twegayirira Abannayuganda ennaku z'omwezi nga 18 mujje mulabe theatre omutuufu ow'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Tetulinaako attachment yonna nti oba muntu mukulu yatutendesa oba ki naye talents zaffe ne badirectors baffe bye twatandika nabo abavubuka bannaffe basomye ebintu bino bwe tuba nga tulina ba Ashraf muvubuka Ashraf can stand and direct. Ashraf ayagala art era ndowooza ye mutume nsoso okulaba agenda okupremieringira movie e Dubai ng'akkiriza n'agamba nditwala Dubai kuba tulina ebintu bino okubanga tetuli wano wokka nga tuli international. Omuntu bw'asaba emitwalo 10 mu theatre
tuba tetusedde kubanga theatre tukuwa byonna. Theatre abajjayo bawuliriza ffe tuli basomesa kitegeeza abajjayo baba bazze kusoma. Twagala tukwata ku nsonga ezo eziruma Abannayuganda. Abakyala bakosebwa ne domestic violence bwe butabanguko mu maka. Abaami bakyumizibwa ate bangi psychological, abaami bakudde eddalu, abaami baafuwadde, abaami beekyaye batandise okukola ebintu bye batalina kukola olw'okuba obutabanguko mu maka. Tulina abaana abadduka bali ku street olw'okuba maama ne taata bayumba nyeeka ne yeetama. Tulina abaana abacunya bazadde baabwe nga RDC bw'agambye. Tulina ba step mothers abaafuuka ekizibu basanga abaana ewaka babacunya nga bwe baagala. So nenzikiriza nti nga theatre tusobola okuyambako ku domestic violence. Kyensonga lwaki twalese ogwo omuzannyo. Naye ensonga lwaki tutegeka omuzannyo guno okuddamu kuzuukusa theatre eddengulu ey'abavubuka nga tukkiriza nti eno ye chansi yaffe. This is our time to shine. Young theatre practitioners, it is our time to shine. Ba Uncle John we bayimirira kufa kwa Uncle Kato nsaba omugenzi w'ekamansi ebyamusomako twali tumwagala nnyo. Bagamba bye baali baagala mu theatre baabifuna. Gaali mayumba bagalina, zaali ssente baazifuna, bwe balaavu baagifuna. So bo kati baliwo kubeerawo kunyumirwa bukadde bwabwe. Bw'abazze mu theatre abazzeeyo lwalaafu na passion gy'alina. Naye talina budde obwo kugenda kuddamu kukyuka ku stage nga mwe mumwagala abawe ekituufu kya stage. Kiyali ayagalamu yakifuna. Ife abavubuka okuzza theatre engulu nsaba tuyimukire wamu. Nsaba tukolagane. Bwe mba nina omuzannyo ffenna nga aba theatre practitioners tugulange. Bwe nfuna abantu nga sirina theatre ebeera affected. Ali ku Bati Valley n'ebisambi bitereka. Bw'akola omuzannyo ffenna tutagulanga. Bw'afuna abantu nga temuli ffenna kitukosa. Tweggyemu ebyokuba nti oyo si mukwano gwange. We don't need to be friends for us to work together. Tusobola okujoyininga emikono ffenna ne tuyimusa theatre. This is our time to shine. Ensonga lwaki tugamba it is the first theatre festival kubanga eyamba omuvubuka. Omuvubuka yenna ali eyo. It is our time. It is our time. Tulina abasomesa abasinga njagala be bavubuka kubanga batuwa ekyokuyiga. Bwe tufuna Ashraf najja ne tuleeta John Mary najja nayimirira ku board ne tugamba Sunny gwogenda okuyimirira owemu bavubuka banno biki byofunyemu okikoze otya okubeera pasisa ne tuleetayo okwo ku bakulu ne tugamba Uncle John jangu tuyiseemu stage ennungi ozikola okyaba okyokola productions ennungi obanze gwe mmanyi wanakola productions ez'ettabo kaakati ffenna theatre beesobola okukola ki okunyumuka tuleme kuleeta abantu tubawe ebintu biri half baked tubaleete tubawe ekyo kyennyini sente zaabwe ze basasulidde babeere ne value. Nsaba Abannayuganda mufunye disappointments nyingi mu theatre mujje ku mulundi guno tubawe kye bayita theatre. Amanya gange Zishame Mayanja ganji bampita Zubedah Byantalo navamu omusaayi mungi nnyo. Yenze Black Panther wa Uganda Theatre ate era neitalayo basagala ku italayo ndi lion wa theatre because nze omutima gwe nina ku theatre sisobola kuddawo ne ngugamba abantu nze njagala nnyo theatre. Nze siina mulimu mulala gwe nkola. I'm a theatre practitioner. Nje nzija sente zange. So nzikiriza nti abantu bonna abatalenti bonna mwena abali mu theatre tusobola okufuna sente nga tuzijja mu theatre. Tukkirize nti gwe mulimu gwaffe. Tukkirize. Njagala okwebaza abaana. Waliwo abaana bangi nnyo tebabadde mu industry naye bambi bazze. Kitegeeza ekintu kyaffe kitandise okujjamu ebbugu mu Mwami Frank. I want to assure you nti tugenda kukikuba. On the 18th of November tugenda kukikuba. Tulina abavubuka bangi nnyo wano. Tugenda kufuna full house eya Serena. Tukkirize. Twemanyiize okunoonya abantu n'obakakasa nti theatre ekyaliyo. Era njagala mubeerewo nga mugamba it's our time to shine. Temubeera mabega wa muntu yenna. Wejjeeyo wekka ng'ogamba nnoonya abantu bajje bandabe kubanga njagala nange kushayininga. Abafirimu banange tuli ba Luganda. Theatre ne firimu tuli ba Luganda. Kyova olaba ndi mu honorables ate nga honorables firimu. Kaakati
stage ne film tuleme kweteeka nnyo wala tuli baluganda Stella Nante abantu bawubireko tuli befe na honorables ngenda kuzanya naye kasti yange yonna yandize n'emirako wane mabega ne mulaba emijiji emito gye bagamba yes tulina emijiji emito miyitirivu nnyo temulimu omukulu gwogenda kulaba bonna bavubuka ab'omulembe omutebi the cast is too big simanyi lwaki batambula mpola but bavubuka bato ab'omulembe omutebi tulinamu bakiyita practitioners ate nga bannamawulire wano b'amaanyi mu Sudan mumumanyi bulungi agenda kujja aboote ku stage ennaku z'omwezi ga 18 November agenda mmanirira kati abamumanyiddeeyo jangu omulabeko ne ku stage ya Serena ate ng'akikuba tuyita abantu mwenna guno omuzanyo tegulimu politics yenna gukwata ku muntu oba minisita oba ani oba muntu wa wansi gukukwatako oba buli muntu ali affected n'obutabanguko mu maka so ffenna tujje tukwatire wamu tulabe nga tuyimusa abavubuka ate nga tulwanyisa obutabanguko mu maka. This is the cast simanyi obeweddeyo omukyalo oyo gwe mulaba Esther Kaziba yamukozeeko makeup sayini emweraga ebimu ku bintu ebikolebwa ku bakyala singa domestic violence mumususa ewaka bigenda kuba bingi nnyo mbakakasa nti mugenda kuyiga ate mugenda kunyumirwa kakati yesaawa mukakase nti abavubuka bakyaliyo tukyalina amaanyi ate theatre egenda kubeerayo waggulu nziramu akagambo kaffe Stuart yasinga okakozesa it is our time to shine. Thank you so much. Another round of applause for her. Disciplined actor. Kitulaga kifa abali wano oyo actor fenna abasinga tumwegomba oba aludde mu industry agenda kujja atuyambeko okutusomesa ekirungi nti theatre practitioner yasookera mu theatre Ashraf yabagambye abazanyi ab'amaanyi baba mu theatre so yensonga lwaki twaleese oyo ategeera theatre tagenda koma kusomesa agenda kuzannya mu muzanyo gwannamukwakula kati tujje twawule Uganda ne Nigeria baani abasinga bakakasa kubanga tulina talent. Ken Eric's are excited okujja okumeetinga aba actors and actresses abana Uganda mwabatanda bakulinyako ku stage abaagala okujja okulaba nti mwogerako naye mujje it is free of charge si bintu byakusasulira bannange mukitegedde abantu baatuwagadde muri Radio 4 UCC n'abalala bangi ne bagamba abavubuka bali mu theatre bajje ate bafune mu kino. Ken Erics ajja wano kubanga ayagala theatre. He's not paid. He's coming here because yawulira nti theatre najja nabage nayimuka nengede Nigeria. I talked to the guy and he was like, wow, you coming because you know what, you woman, I love you, and I'm like, so njagala tumwaniriza ate tumulage nti tulina empisa ate tumulage nti theatre tujagala kati tumutuusa wali ku muzannyo tumulage nti Uganda mu talent tuli bazibu nnyo n'okusinga bwe mulowooza just lwakuba abamu tebabyagala naye tujja kumulaga nti ffe gye tuli ababyagala buli gwolaba wano ku kasiti gwe manya kyakola kyagala banage mujje tiketi zange $10,000 emmeeza ya $3 million bookinga kati oleme kufuna traffic ku mulyango security nsumuga wange waali agenda bakwata bulungi nnyo ddala njagala okwebaza ab'amawulire mwe mwanzaala muli ba bro mwebale nnyo mwebalire ddala neyanziza nnyo neyanzeege nebaza abakyala mwebale kunjagala timnoka. Thank you so much. We're really looking forward to having. We will make you proud of us. Thank you. We are going to suffer with theatre. Tumalire entalo naye tubulireyo lutalo kino wetegekedde tutandikira. Badde yagala bampani waliwo bateyakagwa mu theatre bampani wabona abasobola kudyeka akajje. Kuba mumpe Auntie Mariam. Sagala abaana bato njagala ku bantu bakulukulu ani
waliwo omukyala eyataddeyo show mu nnaku zaffe zennyini wa theatre Omumbejja. Kati nze mbadde mbuuza bwetuba nga tugenda tandika okuteekayo show mu nnaku z'abalala be bataddeyo nga ffe twasooka okuteekayo ng'ate tuli kwa Awakening Theatre tugenda kukola ki? Yataddeyo show ki? Workshops. Yes, those workshops for Omumbejja Mariam Dagiri zibadde is going on sibwe mulimu obusoose yazikolako ne last year. So ezo workshops ze bwetutunuulira za female performing bwetunatuna mu female performers abasingamu bakulukuluko bali myaka 40 and above. Kati eno tuli mu baana ba 40 and below. Kati tujje tukole ekitegedde ate kirala kino kyanjawulomukko kuba kati faate showbiz tuzikutte era bwetunuulira workshops zaffe poto yajjudde kati twogeza mu nti mujje naye nga poto yajjudde. So ekyo kya Aunt Mariam kibadde it is not the first time. Uncle John baganye okuva mu theatre ate nga bo baakoowa dda baatugamba bye baali baagalamu baabifuna. Kyova olaba omukulu Andrew Benon Kibuuka akyuka ku stage kati nga bw'ayagala naye nga ethics za stage tolina kumala gakyuka bw'okyuka bw'oyagala. Be baali tusomesa ate kati babyonoona. Omuntu yenna bw'okulu otandika okuba nga tokyefiirayo ku byokola otandika kwonoona. Naye bw'olaba ng'otuuse mu stage eyonoona kakkala wansi lekerayo abalala abajja. Kyakubiri lwaki nkyesiba nnyo ku bakulu bano tebakontributinze kinene nnyo kwonoona theatre. Chances zonna ze baafuna ezayimusa theatre bwe tuzibasaba bazituweeko tebazituwa batukuba ekikono. Twerwanyeeko ffe nga ffe okulaba nga tutuuse wano we tutuuse naye tebasobola namubuuza Shamimu alinayo omuzannyo gw'ogyeko Uncle John. Tebasobola mubuuza nti Shamimu alinayo omuzannyo n'ajogerako bulungi ajagala abaana bye bakola tebabimanyi. So nze nsaba anko baffe abali mu theatre abakulu mutuleke mutuweemoko ka chance tubalageko nti tusobola. Mutuweemu chance tubalage nti tusobola. Bwetunuulira omuzannyo oguwedde ogwanko Kato bwe baali bagamba nti attribute yanko Kato ekituufu gwali gujjudde abasajja abakulu bokka. Lwaki Senkubuga azaala Andrew Benon Kibuuka ku stage nga mulimu mumuzannyo ba John Mary nga mulimu bamatovu okiraba nti nno okukuba abaana mukono. Lwaki toleka ne balaba ku matovu ng'azannya abantu ne bamanya nti waliyo talenti empya ennungi okitegedde. Ate ekyewuunyisa kiramu katono nnyo Zubedah ndi wano ekyewuunyisa okwongerezaako ku ekyo kyayogera nabo bennyini abalowooza nti baatandika mu theatre eno nabo baali ku myaka egyo bano abaana olwaleero gye baliko okitegeera naye they got that platform ne bazannya fa kufa abaagibeeramu ne tugivaamu but I'm telling you twazannyanga nabo when they were also young. So we need to give or share the different platform. Olwaleero tukuwe ekyokulabirako singa Zubedah ali ku stage y'emu n'omuntu omulala yeeyita nti yaludde mu theatre nga bamumanyi nnyo kati bwe basharinga that film together kitegeeza nti kubanga bujja kucyenca olw'olwo nga Kayima siriiwo ng'ate Zubedah ye waali atwala ekintu kino ekya theatre mu maaso. Thank you. Yes, so ndowooza muwulira kati bamukiibi baaliwo ne bawa abantu bano chance ne babawa n'okubayigiriza. Bwendeeta wano okujja kulwa kuba nti ba young theatre practitioners betulina batiitiizi bwe n'obaleeta wano babuuzi nti bw'ogenda ew'omukulu Andrew Benon akuwa chance kati essaawa zino ekugamba nti akuyigiriza oyige obudde tebakyabulina. Kati abaana tebakyalina chance eyiga nga ba Uncle John bwe baayiga. Mpeera nnyo examples ku Uncle John tajja kunyiigira abalala balina entondo bajja kunyiiga naye singa mwami Senkubuge Andrew Benon Kibuuka Uncle John Auntie Mariam mwenna tujja n'eno festival mwenna ne mugipositinga ne tubawa ne kaadi zaffe nga tubayita ne mujja theatre ejja kuraisinga waggulu naye tubawa kaadi ne mutajja. Simanyi oba mwagala tuve mu theatre naye tubakakasa weetuli we are here to stay.
This is our time, Stewart, to shine. Then comedy, yes, I believe. Comedy mulimu mulala byawukanira ddala ne theatre, era kino njagala nkiteekero kibire straight. Comedy ne theatre byawukanira ddala. Mu theatre tulina humor, tetulina comedy. Naye lwaki omulimu guno gusudde theatre kuba gufunirawo? Theatre banensa batusirikeko naddala mmwe abazannyi abalina kuba na mpisa. Omuzannyi wa comedy afuna mangu ayinza okuba ne shows nga 5 olunaku nga zonna ziyingiza. Theatre ozannyi omuzannyo gumu. Emizannyo gy'ennaku zino abaana bwe bazannya abasajja abo abakulu tebatusasula batukozeseza ebbanga ddene nga tebatusasula. Omuzannyo gwe nasooka okusasulwa gwali za nsanze. Bansasulanga buli lunaku emitwalo 200 nga ndi nakawera I can testify kubanga ebya Uncle John bakuwe basanga eriko beyond borders. Ye muntu yekka wano ze yasooka okunsasula ssente. Kati saasirayo abo abaana abalala abali mu theatre eno nga tebabasasula. Yensonga lwaki basane ojja musanga nga mu theatre gyali naye ng'agenda kuddukako mu comedy ayanguye akasente kano ayina ab'okuwa. Kati awo wensabira basane baganda bange ba Stewart nti bwe tugendayo tukuume ekitiibwa kya theatre tetuwemula kuba ffe aba theatre tetuwemula. Kati wemba nga muturepresenting eyo mu comedy ate musigaze ekitiibwa kyaffe ekya theatre mukikuume kuba eno tuba tukyabaleeta. Ne mu comedy batulumbyeyo abakulu kozi abera yaze ne mu comedy nekibukutu abakulu. Kakati ekyokusatu domestic violence siberangako affected by domestic violence. Affected by domestic violence, but I was raised by a single mother. Nakuzibwa single mother. Manyi kyekitegeeza nze tebantocharinga physically naye ekintu ky'okuba nti saakula na taata kyantocharinga. Buli wendaba abantu kati nga nkuze nga balina omukwano ne bataata baabwe kinyiga. So mbirivingira nnyo mu kuba nti omukazi n'omusajja bandibedde bonna ne watabaawo kyonna kibataataaganya abaana bano okula nga bayita maama ne taata. Mulekanganya abantu abakyeyagala nga tebannafuna butabanguko bonna okukuza abaana baabwe nga maama waali ne taata waali. Bannange kirimu okula nga tulina taata. Kyakubiri nkulidde mu community nga ndaba abakazi be bakuba. Nkulidde mu community kati ate eno gyensize mu theatre bakwano bange abasinga basajja babacunya. Balina abakazi be bawasaawo babacunya abasinga nze mbadusizaayo obufumbo bwabwe naye bagamba bannange ekimala kimala omukazi agenda kutta vaayi. Kaakati mbimanyiiko mbirabako neŋŋamba Abannayuganda ebizibu bye balina bisinga ku tribalism. Ntegeerekeka Abannayuganda ebizibu bye balina abatheatre bebisobola oyamba bisinga ku tribalism. Tribalism tekyaliwo wano e Uganda. Omunyarwanda awasa omunyankole nze omuganda nefumbira omunyankole. So bwotuna mu tribalism si byebizibu bye tulina okuzanyira Abannayuganda tubatereezi naye obutabanguko mu maka bututte obulamu bw'abantu bungi. Abatheatre tuba tukola ebintu tulowooze ku biki ebinyiga Bannayuganda bannaffe. Ebintu bingi ebinyiga Bannayuganda enguudo nfu tuzannyeko ebyo okusinga ozannya ku tribalism nga tweyisaako. Yes. Nenda kukulizayo ekibuuzo kimu tukkayo olw'okufunda bw'obudde. Aze n'agamba press conference keyitibwa eri oyo gwenzirako. Ya Allah nkwebaza olw'olunaku luno onjagadde ompisiza mu bingi ombikidde obuziina bwange bwonna gye nvudde ne gye tulaga mu kusaba otuwe obuvumu otuwe okutegeera n'okusalawo okulungi ku show yaffe eya 18 November. Otuwe full house n'okugoba tugobe obiwa abayimbi obiwa abantu ab'enjawulo ne bajja wano ku Serena ne bagoba n'okugoba abatheatre abaana abato nkikkaatiriza abato taata tukusaba otuwe omukisa ku mulundi guno abantu tubalage nti theatre ekyaliyo. Kusaba ompa obuvumu n'amaanyi onkingirize balabe bange bangi oba nkingirize bemmanyi ne besimanyi. Ya Allah nkusaba nga tuddayo eka buli omu omuwe okutambula okulungi otukingirize obubi obuli mu lunaku olwaleero ate otuwe obulungi obuli mu lunaku olwaleero.
tukusaba otukingiriza obubi obuli eri mikwano gyaffe ate nabo obakingiriza obubi obutulimu. Tukusaba otufuulenga b'amazima, otuwa okwogera amazima ne bwe gabanga gakaawa kasita gabanga ge mazima. Tukusuubiza okutambulirangako, okusoosowazanga erinnya lyo mu buli kye tukola, era tukwebaza ya Allah. Banamawulire mbebaza nnyo.